Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. From wherever you're watching us, nzanse nnyo okuba ate ng'olaba vidiyo eno. Oluvannyuma lwa Banakenya ababiri abakwatibwa we baali nga bazze ku campaign trail ya Robert Kyagulanyi Ssentamu okwali omukulu amanyikibwa nga Bob Nzagi. Okwatibwa Banakenya bateekawo resistance oba bateekawo okudemandinga immediate release of their fellow Kenyans. Era according to the news I'm getting, ladies and gentlemen, akyaddaaki Abanakenya baneeno bamaze ne babata. Kigambibwa nti bano Abanakenya abombiriri abakwatibwa, they were handed to the security forces aba ggwanga lya Tanzania ku border era ne baddizibwa mu ggwanga lyabwe. Omukulembeze wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine naye yakozesezza omukutu gwe ogwa Facebook n'ateekayo obubaka oba okutegeeza eri eggwanga newankubadde ng'oba oliawo abasinga temwabutegedde olw'okuba nti mwabadde muyina ebirala ebibatwalidde obudde. Naye Bobi Wine ng'akozesa omukutu gwe ogwa Facebook kw'ossa n'ogwa X n'emikutu emirala yataddeyo n'ategeeza n'agamba nti after 39 days under incommunicado detention and torture, our Kenyan brother Bob Njagi and Nicholas Oyo have been dumped at the Kenya-Uganda border at Busia. Spoken to them, and they told me that they were being held by Museveni's son at Kasenyi military barracks. They were being interrogated about why they came to Uganda and attended our manifesto launch in Jinja. You can imagine, after 39 days, the judiciary came out boldly and justified this criminality, instead to pushing the criminal regime to produce them. Like we have said many times, Uganda is under complete military dictatorship. No wonder the dictatorship is being transplanted in other countries of the region. We all have a duty to free Uganda from the despot, and the rest of East Africa will be free. Welcome back, brothers. Poli sana, aluta continua. Yeyo post gyatadde olunaku olwaleero. Now, abakulu baneeno bafunyeeko omukisa okukyazibwako oba okubuuzibwako ebibuuzo mu bigambo byabwe. Bob Njagi ategeeza n'agamba nti bakwatibwa muhoozi Kene Rugaba era babadde bababonyaabonya, n'ategeeza nti amaze ennaku 40 ng'asiiba. Wabula amaliriza ng'ategeeza eggwanga nti agenda kujja atubuulire everything that happened. Mu kusooka abantu bano eno baawambibwa, ekisinga okwewunyisa poliisi neva negamba nti tebayina. Era Abanakenya babadde nga bademandinga for the immediate release of their people. Gwabadde takimanyi, just a few days ago, waliyo okwekalakasa mu ggwanga lya Kenya. Abanakenya balumba embassy ya Uganda mu Kenya nga bademandinga the immediate release of these people. Just ndoza 3 days ago, agamawulire abasinga tetwagalaba because twali tulina amawulire amalala. Naye bateeka resistance eyo. Now, after a few days nga bamaze okwekalakasa, these two gentlemen are released. Naye Abanakenya ndabyeko is it a press conference, what should I call it? Naye nga Abanakenya bawera bagamba Museveni, we are coming for you. Simanyi oba bagenda kwetaba mu byobufuzi by'eggwanga Uganda, naye Abanakenya be bantu botasobola ku underestimatinga, be bantu botasobola kumala ganyooma, be bantu botasobola kumala ganyigira mu ttooke. Gwe akiwakana osobola olaba ekyali mu ggwanga erya Tanzania. Abatanzania batandika okwekalakaasa. Kenyans were seen on different borders nga baagala kwetaba mu Batanzania, era abasinga bamala ne bawaganya ne bayingira. Abanakenya balina ekintu ekibaliko ndi bo aba asazeewo. Nze I happened to be in Kenya some time back in Kisumu. Naye naliko street gye naliko nendaba abaana nga batabuse nga batambula n'amajambiya bali ready otema omuntu. So these are the Kenyans we are talking about. These are the Kenyans who woke up one day under the Gen Z protests ne bagamba bagala kujjako president ne balumba parliament.
ne bonoona parliament, abaana ne babuukawo n'omugo gwa speaker Messi. After there, nga bamaze olumba parliament, these people said tugenda kulumba State House. Woba walaba clips z'ezo protests basebo ne mannyabo. Abaana bajja nga batambula peaceful. Aba police abamaje ne batukeseera tebana kyakola ne bakuba amasasi ne bakuba we bakubye abe bakuba ne baggwawo amasasi ne gaggwawo. Jukira bajja nga balinganga 15. Tewali musirikale alina mundu eri masasi 15. Era olwako we bakubye aba police batekawo emundu ne badduka emisinde. These are people we know that singa babanga basazeewo, there is nothing you can do to them. Kenyans are saying we are waiting for nothing but tulinda Bob kyagendo tugamba kye bamukula oba ekyali gye bamusibira kye kigendo bawa what next. Eggwanga lya Kenya lino lizenga lifuna nnyo obukubagano mainly ne munnamagye omu mu ggwanga lya Uganda eyavayo n'agamba agenda kuwamba eggwanga lya Kenya. Babadde nga bakyankalamu, babadde nga banyiivu. Bwe tuba nga tutandise olaba abantu nga bano ba Bob nga baze ne beetaba mu nkuŋŋaana za Kyagulanyi, just know there are so many Kenyans within Uganda. And basobola okuba nga bonna balina ensonga lwaki bali muno mu Uganda. Okitegedde ekintu ekyo? So Bob was released and of course bamukwasizza bannamateeka b'eggwanga erya Kenya. All we can tell you is right now he is free and he said he's going to come live and tell us whatever happened. It has been almost 40 days nga he is arrested, nga he is detained without any reason as to why. According to him, wabadde ayogera ne Bobi Wine amugambe nti baali bamubuuza kiki kye wali okimye ku manifesto launch ya Bobi Wine, because these two gentlemen came to Uganda to attend the manifesto launch of the National Unity Platform in Jinja. After the manifesto launch, at a certain fuel station, they were abducted by unknown men in plain cloth. So they had spent 40 days, and no one knows where they are. Kenyans were boiling slowly by slowly. They started by attacking the Ugandan embassy in Kenya. Many of us didn't notice this. I had the news. Now, he is released and Kenyans are saying, we want to hear what happened to you. We have all to work hand in hand and stop this dictatorship. Once this dictatorship is stopped, the rest of the East Africa will be free. It is one man that is dictating whatever happens in all the East African countries. My name is Simple. Make sure you subscribe and of course tap the notification bell. Don't you forget to subscribe. Thank you so much. Bye-bye.